tewali kintu mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa kyeralikiriranga kuwulira bigambo byakumujjako ntebe. Buli lunaku olukya obweraliikirivu bumweyongera. Kyovulaba emirundi emingi TV ne radio mu ggwanga lino naddala nga bannannyini ma TV ago n'amaradio bebamu ku bakungu abali mu gavumenti ye beewala nnyo okuleeta omuntu ku interview oba ku show n'ayogera ebigambo ebimalamu abali mu NRM amaanyi. Nalukoola omubaka wa Kawempe North leero abadde attidde munnamawulire mu miguwa. Ka video nkaina ngenda kubeera nga nkakuwa. Era mu video eno ogenda kutegeera ku bikwatagana n'etteeka eriteekebwa okubagibwa. Etteeka lino oba bill ereetebwa emanyikiddwa nga the Protection of Sovereignty Bill omwaka 2026. Etteeka lino lyenna kugambye nti generally litagetinga nnyo Bobi Wine engeri gye bagenda omukangavvulamu nga nakugambye nti penalty yayo ya myaka 20 ly'ebbanga ettono oba omutango gwa buwumbi 2 obwa Uganda. Etteeka lino litagetinga nnyo abantu abali mu diaspora oba ebweru w'eggwanga. Lwaki? Kubanga mwami Tibahaburwa yategedde nti ebweru w'eggwanga eno emitawaana emingi egyeyuna enjuye gye gifubutuka. Lwaki abantu b'e Bulaaya leero baatedde nnyo ku nningo oba ku nkanago mu tteeka ly'ogenda okuwulira nga likunnyonnyolwa omubaka Kayemba agenda kulikuviira ku ntono oba oliawo ne kw'otaategedde ku by'owabadde owulira ebitono obeere ng'okannyonnyoka. Nakugambye nti Munnayuganda yenna awangaalira ebweru wa Uganda etteeka lino limufuula omugwira era libaako ekkomo ku muwendo gw'alina okuforwardinga mu Uganda mu period ya myezi 12. Tugera kubeera nga nabyo tubitunuulira mu programu eno naye nga tetunnaba kulanda gagenda wala. Katandike n'akatambi kano ak'omukulu Nalukoola oba oliawo bannayuganda kwongere okubaggula emmunye. Olutabaalo luno olw'enkyukakyuka terunnakoma. In fact tululi mu makkati gaalwo. Kati gwe wenna ng'obadde gy'oli ng'amaanyi gakuweddemu ng'ogamba nedda ebintu biwedde buli w'obanga nafuwa jjukira nti ye Generali Tibahaburwa amaanyi buli lunaku gongera mukendeera kubanga alaba ebiva e Bulaaya tewali kintu kimufevaringa. Alaba buli kitongole kyonna kimukubya omugongo. And on top of that abamuvuganya leero be bannayuganda abangi the majority be bavuganya gavumenti ye okuvaako. Katumala okufuna video eno katono nnyo oba oliawo nayo eyongera okutugumya nkomewo. Mugenda mu buyinza. Tuli mu kukola ebyo byonna ebitutwala mu buyinza. Ekimu ku byo kwe kukaayanira okuwangula kwaffe. Okulayira kwa 12 ogwokutaano kuba president. Munalayira Kyagulanyi. Tosobola kusala lutindo lwotannatuukako. Mukyalulengera. Tukyagamba bwe tuti nti obuwanguzi bwaffe bwatubbibwako bwatunyagibwako. Eyawangula Kyagulanyi Ssentamu agenda okulayira President Museveni. Ekyo nti naawe okyayogerera mu biseera ebijja mu maaso. Ffe tukyakaayanira obuwanguzi bwaffe. Tosobola kinjijjako. Bannayuganda bafune essuubi nti okulayira bwekunaatuukira wanaabawo ekikyuse. Muganda wange tosobola kunzijjako kyange nze kukyogerako ne bw'oba ng'ondyaza amaanyiza. Ekyo kyekigambo kye nsobola okugamba. Ekituufu tuli mu kunyagibwa naye tetutudde. Neyongera okakasa nti temuli mu katemba. Nanti ndi nkugambye abakuba katemba lwaki oyo abatudde mu buyinza aba teyeeriira bibye ng'asirise okuyaayaana kwaki. Gwe tofuna abava mu NRM ne bajja wano nabo ne boogera ebigambo nga balumba ffe. Lwaki gwe munnakatemba omwononerako obudde abanyumisa bunyumisa. Singa tuli mu katemba singa batwesonyiwa. Singa tebatukaka abantu baffe tebabasaako misango. Ekyamazima kiri nti nze omu ku baagala okulaba nga gavumenti ya Gen. Museveni egwa. Nze
nze omu ku baagala okulaba nga gavumenti ya General Museveni egwa aveeko ffe tusobole okutuula mu buyinza tukolere abantu ebintu eby'ensonga ye kubanga yejjudde obulyako obukenuzi obulabbayi mulimu n'abatemu abatulugunya bannansi ababakateekako emisango nga tebalina na bujulizi ku jjo ebikolwa ebyo si birungi yemu ku nsonga lwaki twagala gavumenti yeegwe tufuneko ku bukulembeze obusobola okutumbula eggwanga lino Uganda. Munaamalako nakyo? Tujja kumalako nakyo ebbanga lyetumala nga ffe abalina abawagizi. Amaanyi g'emmundu nago gatuuka ne gabaako ekkomo. Yesebo. Kati waliwo amaanyi g'emmundu wano? Gwe tewalaba ttiya gaasi n'okozesa eryanyi ly'emmundu mu kiseera nga tunoonya akalulu mu kiseera ky'okulonda. Wonna wabaddewo lyanyi lya mmundu. Gwe bagambyeko nti Museveni yawangula kwekakaatika bwekakaatisi ku bannansi. Singa yawangula singa tolaba essanyu eriri mu nsi muno naye laba ennaku laba ebyobeero. Tetugenda kulandaga nnyo kuba leero Good Friday kyemmanyi bangi muyina ebyogatta eri abalina okugenda mu church ate oba oliawo okuddako eri Katonda kuba leero Good Friday twayingidde dda period y'ennaku enkulu. Njagadde mbawe ku bimu ku biri mu tteeka lino tumale okubitegeera obulungi era vidiyo eno bw'enaaba efundikira nja kubawa obumu ku bubonero obulaga engeri gavumenti eno gyeguddemu eya Uganda. Ebyafaayo emirundi emingi bagamba bagwagwa bwe babiddiŋŋana naye ebyafaayo bya Uganda bigenda byeddiŋŋana buli kadde naddala eri mwami Tibahabulwa ye byonna abikoppolodde nga banne olugendo bwe baalutambula naye alabika bw'ayagadde oddutambula ayagadde annyukire mu kabuli ayagadde annyukire mu maanyi amangi naye katulabe katumale okufuna ebikwatagana n'etteeka lino katono nnyo tukomewo. Ekisooka njagala nnyonnyole etteeka lino. Ekigambo kino kiwulirwa era kirimu nnyo nti kitalyetinze ba opposition oba n'ebibiina by'obwannakyewa nga si kituufu. Tayito bweti eyina ensi endala mweri naye ng'ebiri mu tteeka eryo si bye tulina wano. Kyokka era tayito bweti eyina ne mu nsi endala bweri ng'ebiri mu tteeka lino era bye biri mu nsi ezo. Etteeka lino lifaanana n'etteeka eriri e Russia, eriri e Kazakhstan, eriri e Algeria, eriri mu North Korea n'eriri Ethiopia n'amawanga amalala. Ensi zonna ezirimu okunyigirizibwa n'okunyigiriza baleeta etteeka erifaanana bwe riti nga bo balowooza nti bannansi baabwe okunyiiga waliyo omuntu omulala akipika ali eyo nti mumunyiiga olwa bino bye tulimu. Etteeka lino lyogera ku ba foreigner ne foreign interests nti likugira omuntu yenna akolera omuntu foreigner ne foreigner ne agent we. Kati kankule foreigner kyategeeza mu tteeka lino osooka ompuliza bulungi nga sitadda walala. Foreigner ategeeza omuntu nga si munnauganda, ategeeza munnauganda abeera ebweru w'eggwanga. A Ugandan residing outside Uganda tekitegeeza omazeeyo nnaku mmeka, tekitegeeza okoze ekikadaama ali Saudi Arabia naye atwalibwa nga foreigner kati and foreigner oba tokyalini munnauganda aziweereza. Era maama wange azifuna mu kyalo, omukadde mukyala Kasiba nti afuna akasente k'omwana we yenna gyali emisanvu waggulu awo ekiyooka aba agent wa foreigner. Yesebo kubanga etteeka likugambye nti Ugandan citizen residing outside Uganda tekiraga nnaku mmeka z'amazeeyo. Abali Dubai, abali Qatar, abali Kuwait mbu sente aweereza million 2 ziyambe maama ogenda mu ddwaliro, maama we ajja kuba alina okugenda ku ministry wa mukiriyalinge ayogenda ezo kikyagenda ozikozesa nga tonnalowooza nombulino litajetinga bannabyabufuzi nedda. Etteeka lino binnyo nnyo nti lijjako omuntu obuntu bwe. Era foreigner wano bamugambanga e company nga yawandiisibwa bweru wa Uganda, NGO oba entity yonna registered outside Uganda. Amakampuni getukolamu wano gemutye ye South Africa, Stanbic Bank ye South Africa, makampani agamu ge Dubai amalagawa gwagakolera wano obeera foreign agent. Yesebo
njagala nkulaga etteeka lino nga ndigaziyiza